oluvannyuma lwa US ekulemberwa Trump mu kiseera kino okugezaako okuba nti batuukiza ebirooto byabwe n'eggwanga erya Isirayiri mu Middle East, kyandirabikanga Isirayiri eyinza okulusigalabo nga bulijjo oba ng'eyambwako nga bulijjo mu by'ekijaasi. Amerika n'olwewogoma oluvannyuma lw'okubeera nti kirabika tebitambudde bulungi nga bwe yalirowoozezza oba nga bwe yakipulaaninga. Kati bo Abayisirayiri bwe tuttamukko ebigere katono nnyo wiiki eno gye tulimu, olunaku ng'olwa Mande okutandikira awo, bano baategeeza ne bagamba nti bo bakyali active era Netanyahu bw'atyo yabadde first response ye kwe kwabadde okuddamu kwe okwasoose oluvannyuma lwa Trump okubeera nti yalangiridde ennaku 5 nga bakwatiriddemuuko okubeera nga bakuba mu ggwanga erya Iran nti tugira tukwatiriddemuuko okusinziira munnange ku biriwo. Kaakati mukirabikanga Trump okunoonya butya bwava mu kintu kino oba US bweva mu kintu kino butereevu nti ennyonyi zaayo zitwategedde ezaafunye obuzibu nti beesezi za US okwetoloola awo mu Middle East ezaafunye obuzibu nga zikosebwa eggwanga erya Iran okusinziira ku response oba okwanukula Iran kwekoze mu ngeri y'okweweereza zi missile. Munnange Trump bw'atyo nga President wa United States of America yabadde yalangiridde dda wabeerewo truce nti musooke muyimirizeemu ku by'okulwanyisa tubeekokko enteesaganya ezigenda mu maaso ku lutalo olugenda mu maaso mu bulumbaganyi bwe twakola ku ggwanga erya Iran. Kakati Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu lunaku lwa Mande ekuzomezi zabadde 23 bw'atyo yategeezezza nti bo bagenda kusigala nga baprotectinga kiyayise vital interests eza Jerusalem. Bagenda kusigala nga baprotectinga. Si kyangu nnyo kuteekawo truce, kuteekawo kukusiriikiriza mu kulwana mubeeko bye mukkaanyaako oba oli awo ate okusinziira ku biriwo ne muddamu okukozesa eryanyi lyerimu ate mukimanyi nti eryasooka eryanyi teririnaawo nnyo kyeryakola okusinziira ku ekyo kye mwali musuubira. Kati awo munnange ensi yonna weekirabiranga Amerika eyagala okubeera nga ekiddukamu. Naye nga bwe nkutegeezezza nti akawungeezi akadde kuzomezi nga 23 mwezi gwa kusatu, Benjamin Netanyahu ye ng'atugamba nti bagenda kusigala nga baprotectinga ebigendererwa byabwe bye batwalanga ebyenkizo ebya Jerusalem. Era mu katambi aka video bwe yakoledde statements zino, Netanyahu yagambye nti yabadde yayogeddeko n'emikwano gya Isirayiri. N'agamba nti yayogereko ne mukwano gwa Isirayiri gwayise Trump, nayogereko ne mukwano gwa Isirayiri Trump ku lukomo lw'essimu ku lunaku olwa Mande, era nti ababiri bano bayogedde nti bandiyagadde olw'okubeera nti bakomekkereza olutalo ne Iran nga bayita mu ddiiru, nga bamaze okubeera nga bakutula ddiiru ebyali eby'okugyawo, kubanga Trump abadde akozesa ekigambo obliterate, okusaanyaawo, tusaanyizaawo ne regimu nga baagala ogisaanyaawo. Kakati bigenze mu ddiiru. Oba onfuna muganda wange, tuli ku ttiimu Iran, ttiimu Isirayiri, ttiimu US. Kati twogera ku ddiiru, tetukyali ku kugyawo, twogera ku ddiiru. Yes, Ayatollah yattibwa n'abalala bazze battibwa, era nga Netanyahu watugamba nti balina we batuuse kuba si bangi ne ba scientists, naye
kati twogera ku ddiiro. Kati Netanyahu agamba mu statement ye nti yategeezeddwa Trump nti President of the United States ye akkiririza nti waliwo chance ey'okuliveregingira ku massive achievement ey'okubeera nga bakozesa omukisa ogwo ogw'ebyo ebituukiddwako amagye aga Isirayiri n'aga US okusobola okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe bye baali baluubirira mu ntandikwa nga bayita mu ndagaano. Era nga endagaano eno egenda kuyamba okubeera nga eprotectinga vital interests Netanyahu zaayogerako nga bayita mu ndagaano. Kati nkugambye nti ebintu bikola ki? Bikyuse. Era gwe muganda wange nkugambye ebintu bigambo bya Netanyahu, era ng'atukakasa nti yabadde ayogerako ne Trump, era ng'amugamba nti bye bakozeeko bye batuuseeko ng'amagye aga IDF n'aga US bayinza okubikozesa okubiriviregingirako, nti massive achievements ezo ze batuuseeko bayinza okubiriviregingirako nga bayita mu ndagaano okusobola okubeera nga bonnange baprotectinga vital interests. Kakati bwe kiba kyakusaanyaawo eggwanga erya Iran oba okusaanyaawo obukulembeze obwa Iran obuliko essaawa eno, kitegeeza nti kati awo bishiftinze. Waliwo kye bayita shift nti katugeze wasuubirwa kufumbirwa musajja mugagga, musajja mulungi, ali very handsome, alina akanyama nga mugagga. Okitegeera kye njogerako. Kati n'otuuka ekiseera ku ebyo ebikutuuseeko byonna n'ogamba wasuubira kufumbirwa musajja mugagga mulungi muwanvu, n'otuuka ekiseera n'ogamba nedda, ne bw'abeera nga mumpi, nga mumpi, n'ekyobugagga nga tokitunuulidde, n'ogamba ne bw'abeera nga mumpi naye nga ntegeera. Oba otegedde ekintu ekyo? Kege ekyobugagga okijjewo, ekyobuwanvu, ekyobulungi, ogambye ne bw'abeera nga mumpi naye nga ntegeera, kale nga nja kuba n'emirembe okusinziira ku ngeri gye bakkalabuddemu eri yonna abo bw'obadde weerijjako muganda wange. Okitegeera? Kakati otandika okujja mu normal senses. Kakati bano batandise okukkakkana nti ekigambo kiri ekya obliterate kirabika kati kifuuse eki maintain at least. Kakati Netanyahu bw'atyo munnange, era ng'atugamba nti Isirayiri egenda kusigala nga yo estrikinga nga ekuba mu Iran ne Lebanon, ng'ekuba ba Hezbollah, nti yegenda kusigala. Kati wali awo ensinziro okugamba nti Amerika ng'ekivuddemu, era eddeyo emabega eri esigale ng'ekyawagira Isirayiri, nga Isirayiri yerumba, so si nti kati ennyonyi za Amerika zino zibombaazi zaayo tetulina gakubwa, tetulina gaddamu gafiirwa nnyonyi zaffe zino, kubanga nkugambye nti Iran already eyina ebyuma ebiraze nti byone ku nnyonyi za Amerika, nabo ne bakakasa nti kakati munnange saaga tuwambe y'ennyombozi kuba ne bitujja kubyogerako. Kakati okusinziira ku Netanyahu atugamba nti ffe tukurashinga missile program wamu ne nuclear program, era tugenda kusigala nga tukya strikinga Hezbollah very hard. Naku ntono eziyise twasobodde okubeera nga tujjawo bascientists aba nuclear abakola nuclear bakafulu mu kuyiya nuclear babiri, era omukono gwaffe
gukyali muwanvu, gukyayongera okubeera nga gukwatayo. Netanyahu bw'atyo bwe yatugambye, era nga tugenda kusigala nga munnange tukyakwatagana bulungi ne administration ya Trump. Okitegeera? Then awo Trump bw'atyo ye n'alangirira ati ebyo yabyogedde ng'abyogera ye nga ye Netanyahu bonna nga twatuli awo, Trump nga ye alangirira truth. Kitegeeza nti yabadde akitaddeko akifunyeeko kopi era nga babyogerako ne munywanyi we ti munnange tunoonye ffe exit kubanga tuyinza okwambulwa okusingawo wano. Kakati okusinziira ku mawulire sayidi zeeyo nti Isirayiri yasoose kukitegeerako nti waabaddewo enteesaganya ku Lwokuna nnaku z'omwezi nga 19 nti Isirayiri lwekitegeera nti waaliwo enteesaganya wakati lwa US ne Iran bagezaako kubeera nga boogerezeganya nti owange anti kakati munnange Prime Minister wa Isirayiri yategeeza n'agamba nti yabadde yayogeddeko ne US Vice President JD Vance ku lunaku olwa Monday March nga 23 ku kaweefube okubeera nga bazzaawo enteesaganya ne Iran. Kakati bwe twogera ku nteesaganya ne Iran kiba kitegeeza nti tuddayo ku nsonga yaffe eri nti waliwo munnange ebitaatambudde bulungi, nti omuntu gwe wagamba nti sigenda kuddamu kuluma kawugo fembi kamu notukesino gatusheyaringe tulumeko kawugo kano naawe lumako. Kitegeeza nti obaako kye weekengedde mu maaso awo wabaawo okulemererwa. Kati Trump ye mu ntandikwa mu kusooka yatutegeeza n'atugamba nti okusalawo okumekereza olutalo luno nti kino kigenda kuba kitwalibwa mutually Netanyahu kwegamba nti enjuyi zombi zirina okuba nga zigenda kukkaanya ku nsonga eyo nga ziwaŋŋanya ebitiibwa. Tebagenda kikola bokka nti tukomye olutalo, wabula bagenda kikola mutually ne Netanyahu. Kakati munnange Trump ku lunaku olwa Monday nnaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa kusatu bw'atyo abruptly kibwatukira n'alangirira 5-day halt on planned military strikes against Iran's energy infrastructure and power plants. Bw'atyo n'alangirira nti tusooke tulekeraawo tuyimirizeemu mu kulumbagana Iran okuba amasannyalaze gaayo n'okkuba ebintu ebirala byonna. Era n'agamba nti bino munnange bikoleddwa okusobola okubeera nga bakwasaganya enjogerezeganya ennungi ne abantu be bagamba abali unidentified ba Iranian officials abatategeerekeka bwe batayinza tugamba nti gundi ne gundi, wabula munnange okusinziira ku Trump yatugamba. Kakati munnange mu kiwali badde oyita surprise disclosure, Trump yagambye nti Iran wamu ne US nti bwe batyo basobodde okubeera nga babeera ne kyeyayise constructive talks, mbu babadde n'enjogerezeganya eyavuddemu ebibala. Era n'agamba nti enjogerezeganya zino zigenda kubeerawo throughout the week, tebagenda kuba boogerezeganya mu wiiki eno yonna. Era n'atugamba nti yabadde amaze okubeera nga ata ebiragiro namutaayiika eri Department of War, Department ekwasaganya ebyentalo mu US, nti bapostponinge bongezeeyo ennumbagana oba ennumba ze bandibadde bakola ku ggwanga erya Isirayiri, military strikes bazipostponing. Era munnange jjukira nti kino kyazze oluvannyuma
nga tetunaba kubeera nga tutuuka ku deadline, Monday night deadline eyabadde eteekeddwawo Trump nga ateeka eggwanga erya Iran ku nninga okubeera nga baggulawo Strait of Hormuz, shipping lane, omukutu ogw'oku mazzi okuyita ebyamaguzi gwe bayita Strait of Hormuz. Oba si kyo US ekole Trump kye yayise obliterate its power plants, basaanyeewo amabibiro g'amasannyalaze gonna. Kaakati Tehran twogera ku ggwanga erya Iran, munnange bo bino babyegaana, bagamba Trump byonna byayogera tebiriiwo, era nga bino tubifuna okuva eri Ibrahim Raziel, on spokesperson owa National Security Commission eya Iran. Bino byonna abidismissinga, agamba nti Trump byayogera bulimba bwereere era nonsense. N'agamba nti tewaliwo logic to negotiating under these conditions. Tewaliwo nteesaganya nga bagendera ku biragiro ebyo ku conditions ezo. Mu mbeera eyo Trump gy'ayogerako byonna ayogera bulimba. Kati Raziel n'ayogerezako n'agamba nti Iran yo bino ebiraba etya? Eraba nti US weeyimiridde eyolekedde okuba nti eteekawo embeera ey'okukaka nti omulabe ategeere bo kye baagala, naye nga ye atugamba okuseeko Ibrahim Raziel, spokesperson owa National Security Commission eya Iran, atugamba nti bo bamanyi ekintu kimu kye bamanyi nti omulabe ategeera lulimi lumu lwokka, olulimi olw'okukozesa amaanyi ne mizayiro, lwe lulimi lwategeera era bo lwebaagala okwogera naye. Munnange Speaker wa Parliament Mahmoud Bagal Galiba, bamuyita Galibaf owa Iran, agamba nti tewaliiwo ripooti zonna za kuteesa, reports of negotiations, oyo fake news tetubimanyi. Era agamba nti Trump agezaako kumanipulatinga energy markets, era ng'agamba nti yo nga Iran eraba okusalawo kwa US nga akabonero ak'obunafu okusinga okwagaliza, era agamba nti bano bayebye. Kakati Foreign Ministry spokesperson Bagay yagambye nti message eyo okuva mu US bagifunye okuva mu mawanga ag'omukwano nabo ne US beesobola okwogerezeganya nabo okusobola okubeera nti babaperereza okuteekawo enteesaganya okukomekereza olutalo. Titubadde nga tubifuna, naye ansa gye tubawa eri in line ne Iranese principles etambulira mu kkubo oba layini ey'ebyo ffe bye tukkiririzaamu era bye twagala bibi. Era tulabula nti obulumbaganyi bwonna ku Iran nga bagezaako kukuba critical infrastructure, bagezaako kukuba energy facilities zaffe, kitegeeza nti egenda kuba manduso, titugenda kwanukula, mu lwanukula lwe batalabangako.
tugenda kubeera nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga naffe tetunyigirwa mu ttooki. Era n'agamba nti ebyokuteesaganya tebiriiwo ne Washington, tebibaddeewo mu nnaku 24 ze twakamala mu lutalo luno, tebibaddeewo, tebibanga nawo mu nnaku 24 eziyise mu kuba mwawulira nti batulumbye. Era nga bo bagamba nti pozisoni yaabwe ku Strait of Hormuz ne terms ez'okukomekereza olutalo tebazikyusangako, ze basibiddeko zeezo, ze basibiddeko era ze basibirako zeezo zeziriwa muganda wange. Byonna tugenda kuba twongera okubeera nga tubitunuulira nga bwe tukuba ttooki mu biki ebigenda mu maaso awo, naye twagadde tutemuko ku bigere katono tusobole okubeera nga bonnange tutegeera obunkenke obuliwo, abasajja bali ku ki, enteesaganya gye ziri teziriiyo, zakyama si zakyama, ani alimba ani ayogera amazima. Naye ng'ekikulu nze endaba Amerika yaliddamu nedda mabega wa kateni. Kati olwo Isirayiri neesigala nga yeesigadde mu lutalo nga bulijjo, Amerika n'egamba nti kati ffe kubanga munnange bagamba seko kakali kakulumyeko bw'okalaba okolaki okadduka kaami katono okanyomera mitala wa mugga. Kale newakuwadde abantu abamu bagamba nti Iran enafuye nnyo egetinga wiika day by day. Munnange tetumanyi maanyi ga Iran we gali na we gakoma, kubanga basooka kozesa byakulwanyisa bikadde. Bano batugamba nti bamaze okumalawo buli kimu, bakubye mizaalo zaabwe bazoonoonye, bakubye Air Force, bakubye Naval Force. Abasajja ate kati mizaalo ze bakasuka nzibu, n'amaanyi geeyongera bweyongezi. Tusengane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlanta nga bulijjo akuume.